welokaminga taata gye baleko muzeeyi kale baba kankwatira akazindaalo amanya go taata Maroyi Filimoni zakayo emutuufu oli mutuufu ewe mutuufu uli kukola kina mukadali nkusobola katale kano kina kokamu gwasoloza sente neze kati fogera tujjako wagenda tuleka kulwa soluti soluti yo kina inda inabi injigana nabi buli buna kwangolo basanga yongane pula ko mawule mala inabi ubuli kamawule kamala mala inabi che kabiri injili yo baba bujingo inda inabi waliyo shesi we kama akabasitwera kicho tubulireko akubula kyomo kyomukama kimbaka mubi gunoki nakuzo mwezi nga 3 tugenda kubeera lwa kutano lujanjagalo oyite kubevu fumbo bulambo inkuzembale anga 3 inkugana balambuli bose bokamu bekibanda besisi obabe solo kwebulambuli bose inkubagane nano imutu imbale kumesawa chembale sese imbale sese mero kuingira kwa bwerere anga kuza kuingira bumauto akaba kikumikawora wana mire na nasigaranga Maroyi Filimoni kwa memutufu banga batizakayo no sawanza mananu mapeso peza ilato yanza tuyanze getuli bulambuli ngudde kubagiswano ke kuambira okanike baba otiena babendo mulayi menogo wananga bukomba Patrick yes okolanga ani wana mukatale se mukatale kolango otunda miyembe yes ejo 10 jibameka emiyembe 3 jibya dodo kati 10 jibe 3 3 ati go ngambi otunde emiyembe wana mukatale bwenjinya no 10 ompe emiyembe meka 10 ati jibya sine kwongako gumujiba jibanya jiba miyembe 4 kati Sotu TV etuuke eno ne Sotu FM bituuka byona bituuka so kompitire ku bantu bajje tusabe mu kisaba kya Mbale sese olwokutano olujja nsabe sala muri sino lyo baba n'omwana n'omwoyo mugwalafu amina kukusima baba we kisa kigali unyalise kulinda batu ba Sotu TV yezere kujyagiranga ivyo mu maso nafe kweze kuve kusubira kuti nafe kugiri funamo bira ibivamo baba kusubira kuti yashanire kukola mite ndajya juve minano mirayi kumikutu kubenga kuulizako byose kubiromba musali baba no mwana ni moyo mugwalafu amina sale badega mati asabira ba Sotu TV byona bibakola bikwateyo n'emizindalo jawe ko lunako ngwe balutuse buli kye bakola kibere kirungi twayanziza muzeyi ogambye gwani bukomba Patrick okuberusha bukomba Patrick okuberusha twayanziza lukomba Patrick baba otiena Ndumulayi meno bananga mugobera Morgan ukolanga ani mukatale munoki sese na memutufu wa memutufu uze kola ki neza no ku mobilize kusonza sinjize katale kubanga na teneringa katale kanu kati aho banga chamani namwe ubanga nanu mundu solo sino supervisor ngatyamire moti irawa bweziva amwezo sente ezigobosa mu company namba sente alitiramba mukatale tezikola mukatale zirozi kola mukatale iro batu baba ya muno besipa besasola mushara ezo zikola mwene muno katano zinda sasola ligo mbona zikola katale kana obadde ogenda olutulabye n'okoma osoti ogimanyi najimanya nabi ujiwulirizako impulira nabi esooka otubulireko kikyoyize ku soloti umukolo Sotu bujingo agani kazo muzinda inabi yazimbaka mubiri ni gumoyo nga papa mungo oliyo yiro mesi weyikamo okuve omusumba nti yasomesa kino n'enkiga kinkolera asomesa nadala kuba mai ati mmanye umuranyo wega maka ni kula basakulu benyi kale nabone cyagumisa maka gas togamba nti kati mama bwe yawulira nti mwagala abasajja bamwe mwagale baba bamwe mukumagane bulungi ewakakati emirembe wejiri era kati yaterera kati muite tujje tusabe ngenda kuzo mwezi nga 3 muite kati tusabe Mbale mu kisaba kya Mbale iliku gana mai yose mibe bulambuli bose beze kumbale sesi nga 3 yana sana bayi naona bayi tuyanze ogambe omize yani mugobera Morgan mugobera Morgan tuyanze ge tukyali bulambuli vibe ekutabagizo betegezo kwaniza musumba kye kiriyo kapo wange oli bulungi bokuyitani Mtana Miss Godwin
Na Miss Godwin. Na Misi. Yeah. Na Misi. Na Miss. Luluti na Misi. Na Miss. Na Misi okola ngani mu katale wano? Okolanga agent wa Airtel Money. Agent wa mobile money. Bana leta sente za kalango bagenda kumusaba soko ziteeke wano. Naye nga soluti etuuka bulungi eno. Kola bulungi. Musumba omuwulira. Mmanyi. Ate saala ebeerekana n'ogibeerako. Emberako. Ekyo kirungi so kompitire ku bavuka banno before kumpitira mmwe mwetegeze mutya okubeerayo Mbale mukisawa kya Mbale SS mwetegeze mutya okubeera Mbale mu kisawa kya Mbale SS wali okusaba okw'omusumba Luchazi Mujinge ennaku z'omwezi nga 3 mmwe mwetegeze mutya sooka otuyitiyemu katonotono kisimanyire bafuuka basina iboze na babe nga bitegekere nga situmulu enenga 3 nayo bali Mbale ku Mbale SS nawona bayo nasimire baba menogo meno na ininga na Miss Godwin wanyala na bina Miss papa nga wa halale tokoli holi tinalina wamwene ndo mlani na wajina ni kama sina bananga Bukomba Alex yes sasa nyisokula papa Bukomba Alex kye kiriwo wano hano lero nakuleka atale kirero kaje nakuleka atale kirero uze kola ki mu katale olwaleero sesubula zimwanyi namwa kasente mwanyi elimo sente soko tule mu TV otumireko kubiwaka nikuyelezera bengo ndi na mega mogo district yesebei kamogo so titabula edabula isebei so titabula waunga kyakabiwo obeerako n'owuliriza buli lwawe mba ku solti tera kutegeresa bujingo bulamu bwayo aho kwa mawulira solti niwulira bulayi eyiro la kamera okubolela okuba Bukomba Alex kwa mesebe nangire ku bantu bezi batuboza ne bekapchorwa bali kupuliriza sai kano nga 3 mweze Mbale SS lukungaana luza kubayo kwinjira kuli free bayusipoza ni bamayi ni bababa mweze kuze lukungaana wayanza tweyanzige wamakulu kama sina papa na Bukomba Alex district okiche kiriwo bintu ebiriwo bingi ebiriwo ndi musebeyi yogera mu limi lwo gwe tovaayo kasabye mbuzo bo bitegera koja bakuyitani andi ekizibu amanya gange bapita funua seriete na nyetero kitundu weno funua seriete funua like ngabe kale oni ofunula Jirigito shina niwo kama sirako masina go semanya na original tesubire ni mbawe sufunula byo sizana mirimo byo sizana kati wano okolanga ani mukatali wano ndiga wa boda ndi wa boda oli wa boda mbuga boda tule mu kamera tumire kabe waka wa boda okuva wano bulambuli ogenda mu kisawa kya Mbale SS omuntu omutwalira sente meko okusaba okuva wano ebulambulize mbe kapcholwa nenkolera eno anti kaje tubalage nkusanze osinga kati obadde ontwala mu kisawa kya Mbale SS okusaba ontwalira sente meka ngutwalira mutwalo muganda wange kasanvu kasanvu ntono zitya nti wabawala nnyo abawa barangi nywa mafuta elitemu n'ekitundu nange nefisa ke 12 kati funua soho funula abantu betse kusaba batu awere nko balomba lizo nga lina kwa 3 asatu mwe museselina asatu nga asatu bote TV ken naye ngoda au nakifuna kasawitsa kwa sawa wera nara wenzira okay nisema nga mwapere batu assault TV mufune ka TV kanga ken nayo bitu bigali bye firwa siranga mukolonga kuno gwambitireko kikumanyete mbere nga wasu mbe kolotete asatu mwemu nene ko balomba batu bosiboka asatu batu bokamu nibe kapchorwa mweza nga asatu Mbale SS yaza kudio bitu kusabe kuulire moyo gowere gubeni nafe mwiulire bulayi muze ligulu nenyenye ngesenza kuzese mwene tikena gwengo wa bodo we bulambuli kicho yagala musumba Bujingo babazze asabireko mu kya boda musumba Bujingo yes njagala nga azeno abana ba kamu banywanyo omwenge oba omwenge tabana aba njagala pastors je abaweyo ku ruzeta abasabire abana bakyuke baterere ekyo yagala musumba asabire gwengo wa boda yakusabire nafe kasoko bakunga amanya goba bamanyi n'ebifo nisoka batu be kaseremu bali barayi neze butaladala abantu be butaladala banyana kodake ngani kayora kale toyanza kale bali mweze kugendera ongene kale kojja kyekiriwo omwana baba bingi nego tunulanga big show soko je tuogere tajaringa big show olikiria ndikiria show mumanyi azanya lwesoli mumanyi brother okirabika kyekiro bakuyitani tata
bampita muloni sa mukobani muloni ayo otieni sendu umulai mukadde oli kukolayo kino mukatale naze kugenda naze kusanyusa kubulamu wete kusanyusa bulamu kawo kindi kikuleetera dda ngawo syesu okolamu akatale ewetaawe kola mirimu akaba kugenda eri kukola mulimu akabaho okenda oba okokola ku mulimu yokuba kamakumba obaho kwega mwana galifiri wamira wana muwama muno namena musudi ova namusudi soka oyite bajje tusabe batu bose bena musone ivaniriza mwezeliza wagasato kweza kuza kusava nase ngara navite kuzenga asato nafe kuze kusave nararange fana baboda babifi babe bagali nabo bakuba zinyondo nawe uvuga boda nange ndi wa boda nange lero sevuge lwaki tovuze piki yo lero lero mbade n'emirimo mingi okay lero mbade n'emirimo mingi naye epeza abana ba boda temuje mugenda nga asatu tugende tukole ki tusave okujja omuntu wano bulambuli paka mu kisabo kya Mbale syeso mutwalira sente meka mutwalo lwaki tosalako ndedda sisalako naye amafuta galinya ukale neyanzege tata Brown kyekiriwo nze bwe ndi naye gwe oli muna Uganda kweri ndi muna Uganda wano yennyini wano wenyini soka otune mu kamera babuzeeko myaka olinameka oga olinga emyaka 15 nina emyaka 47 nedda taata giwerera ddala kati tutunuleko tubuzeeko ku Soti TV tuli live kukyesa ku Soti TV ebaganisa lisaba lilayi sese ninga jimeibeni na mirawo kamu ninga chairman kati anabasimira nabikoza mu kibuga kino ebaganisa bila byonga ne kola wongane chairman tuyitire ku bantu bo bagambe okuyingira kwa bwerere enaku z'omwezi nga 3 misawo kya Mbale CS lunako nga 3 nikubaganisa muzemu Mbale muze musabe lisaba lilayi ngana batu bose bokamu umanyi otuze ko lisaba uzoboneko kiriyo ne uyobonereko usanga moyo gowere gwa kuamba weza wakubola maule malayi na sese nimbayo na senose bujuruzi mwanyala nabe die tabule eno bulayi idabula bulayi nabe kiri wali obuliddeko ku musumba ngugamba kino bwe nakiwulira obulamu bwange tebwasigala kyekyo na ulula ku musumbayo na ulange kusaba basabiranga abendo mulwale era lunaku lwene na male wikyongane ninyuka bulayi nabe elesima nabiti neza elisaba epayo ni bujuruzi wanyala nabi chairman tweyanze getu kyali mu katale bulambuli chairman tumuguddeko agamba yenga yali mulwadde nasabira ku Soti TV ne musumba yawonyezebwa era kati alina obujulizi yetegeza okujja ku Mbale sesa aweyo obujulizi tukyali mu katale mayiriza kubona kyekiri omuzeyi kakuwambire mulembe papa ikhala lo mutivu bakeze meno go meno banyete lyomu Francis enzer mutawuni kansh inche manelo si tu blegen word insi bantu blegen kabisa mwe bar kutarum insi blegen tawuni kansh ti bar kubimba ejongar man inkin ko binti twena figa tamo tawuni kansh ti ko kinti kimoja tubimbe ko isisu katoko bampitire bajje tusabe nakuzomwezi nga 3 ndikibasabe nga 3 emichawo kyembale sesi twabembare mu kisake sesi takusabe tusabe tawuni kansh yebregen ni musumba lo chazi bujingo no musumba Rogers Musingo yiza bona subo wa moiza asabere bantu bregen banywa barek tubukinti kemoja niziki sumoroyo angena ka 3 mwerwa gun tuyanze ke oli bulungi chairman mama jango mbuze ko togenda nakulabeta yabali ko nyabo oli bulungi tusembere bama bakulabeko tuli waka mayo tien bulaiba meno bananga nabugosiriro na woni waba mu video ya Idi Masaba kaoda na wa mufana kaoda kati mukatalo zekula ki mukatale nezire kukola ko business ndu mukasubula butungulu asa nezire kukola ko business yoki kutiya y'obutungulu ya sente meka kilo 10 gutiya fe kutunda baba muzikiro kilo 10 silingi tingi kilo 10 mitwala 25 watosedde nnyo kaoda kikusera da baba bitu byene byani kati nze abeere eri bwe manyagala subula ngende nabyo sosola kunsalirako sobola kusalirako sooka otumire ku bantu bayite bamaama nga gwe bajje tusabe ku nnaku z'omwezi nga 3 mu lukuŋŋaano lw'Embale n'omusumba Luchazi Bujingo ku Mbale CS lwakutaano olujja
kale sese ngaloona bbiri z'abakristaayo beesizana ku lunaku lwa 3 mwezi guno kina kwezi Mbale mu studio mu Mbale esesi kuna bakoni lukungaana okuboneko Pastor Bugingo balala kumubonera busa ku video kumbonerako ku TV nenga kukikumubona live da mugambe musumba nsanyusa okulaba bulijjo nkulabira ku TV kale Pastor Bugingo na sepulira bulayi ipulira lisanyu okubonako lunaku lo kina nga 3 nga fesa nakuli Mbale kukuboneko live kuulira ekiromo kye Katonda kubanga bigali byesu kukolerewa kusabireko kwaboneko injawulo at least mayi omugisunga wasanyukira pasiikalakala ndaganya ko oli wasanyukira pasiikalakala wanyalana abisese omusumba Bugingo nga kumwakanira kukuyitsa bana yefe bamasaba mu kwilinde nabi mujja kakaza tulina vibe tata tunaba kwogerayo ku kyo kiriwo kyakabi golola omumanyi mumanyi bulungi nnyo embeera zo ziringa ezize anti ezo tubeera wamu kanga maawo mpitire ku bantu bajje tusabe tusaba eri ku Mbale SS gwe bayite bagambe mujje ku Mbale SS enaku z'omwezi nga 3 kyokka kyenyagala tusaba oba tusinza byonna biri wamu anti asaba abasinza nga atendereza gwe bagambe tubeetaaga enaku z'omwezi nga 3 bagambe tubeetaaga enaku z'omwezi nga 3 wano mu kibuga ku Mbale SS mujje tusabe mwana bagambe oyingira bwereere babakuba ebigambo mugende nga mumatidde ati gwe tobeeyo nze gwendi nange magezi era mu magezi osigadani nsigadde nga ankobaga asiga kabalagala atasiiga wabula mukungu tweyanzege tukyali bulambuli baba otyena menogo amanya gange bampita Mwambusabani mwambuli yenda olumusaano omugisi wesiku kasenzu ye bamasaawo n'oluganda ndutegeera kyenjagala oyogere sooka ompitire okolanga ani mu katale wano ndi wa bodaboda okujja omuntu wano paka ku kisawo kya Mbale SS omutwalira sente meka mutwalira mutwalo gumu lwaki tosalako nedda mba sisalako lwakuba amafuta naawe ogalaba bulabi kati mpitira ababodaboda bano bwina tujje tubeereyo ababodaboda mujje Mbale SS bajje babatabira ekigambo nammwe omusumba yakirimu ng'omusumba simanyi omusumba ani Aloysius Bugingo mujje babatabira ekigambo ojja kubaayo nja kubeerayo sawa kuyingira 12 sooka obagambe ntuyingira kwa bwereere okuyingira kwa bwereere sawa 12 mujje babatabira ekigambo tweyanzege ogambye bakuyitaani Mwambusabani kojja kyekiriwo mwana tukyali ku Salt TV wano mu katale k'ebulambuli nga kubatabusako vibe ngefe bagisu bwerekehere lubusano lesu omusumba Aloysius Bugingo khalera musisawa sya Mbale SS kukuyingira kwa busa mbaha bakarano tawe tata jebaleko sebo uli otya tata jendi uli bulungi nnyo tukombulire ku manyago manya gange bampita mungeshafiu mwagabe bulambuli mwetegeza mutya okubeerayo ku kisawa kya Mbale SS gye tuli tugenda kuwulira omusumba Aloysius Bugingo byayogera ate nange mwagala nnyo ku saa 2 njiri gyabulira wadde ndi musiraamu naye waliwo byabulira ebirimu amagezi seeka obeerako ku misingi mbeerako kikye wali oyize mu misingi nga seeka kati kikukolera paka leero bingi nnyo ekimu yanteekamu obugumu obanga onoonya sente olina okuteekamu obugumu okulembeze Katonda oyo yabadde seekaani ono seekamu ng'eshafiu ne ku saa 3 omwana wa mwami mbeerako mutumireko akulaba omwana wa mwami nkutumiddeko nnyo ne mukadde Jeremiya bonna mbatumidde nze bampita mungeshafiu mbaagala nnyo ne Pastor Aloysius Bugingo oyo naye mumatira wadde si musiraamu naye olwo byasomesa nembimatira era nembiyigamu ebingi kati kunga ku bantu bajje kuva bulambuli paka yona bajje tusabe abantu be bulambuli Kapicholwa Swamu Girigi Bukwa mwena tubaagala nga enaku 3 tubaagala Mbale SS muje muyige olwa abasiraamu abatali abasiraamu abalokole bona abatali abalokole Bugingo yetasosola era bagambe nti nze abayise musiraamu munnaamwe nze musiraamu ambayise nti mujje muyige tumujjemu ebitono twongerezeeko
tulinye wagulu wa Katonda. Tweyanze ke tukyali Bulambuli. Sobola kubuuka nzizaga gwe taata kyekiriwo. Wendi papa. Yes yebazibu. Yes no. Oli bulungi. Amanya gange bampita Kirya Sam. Sokutune mu kamera bakulabe. Kirya Sam okola ki mu katale? Mu katale muno ndi businessman. Nga olabika osanyusa buli akulaawo Kazindaala asekabusezo olabika obasanyusa. Njagala kuteekawo obujuluzi. Ekigere kino badde ntambula nga kizitwala nnyo nagenda wa Bujingo nansabirako kati ntambula bulungi nnyo. Wajjako e Kanani? Najjayo. Bagambe ko ab'e Kanani nti mbatumiddeko era tubaaniriza Mbale. Mukama wange bagambe bakulaba. Bagambe ab'e Kanani. Soko tumalirize tuli ffenna tumalirize ab'e Kanani bagambe. Agenda kwogera muleke ab'e Kanani bagambe bakulaba. Mukama wange Kampala nagendayo lumu Kanani nagendayo lumu naye Luganda just nayiga olunaku lwennyini. Oyogera lulimi lwo tofaayo. Oba luddadiro oba lukasitola lwonna lwonna ompitire ku bantu. Kati sinamira okamu meno gosaba nanga Kirya Sam nazo ko Bujingo aponesa kije kino abake njenda buna abake njenda bula saba sina ofuna accident ya boda na mwe wako kabusi abalilo gous na mwe wabe warera ohana akajuiza kao keta koda kale nangire abantu beti ndanga bate Bulambuli Kabucholwa Iswamu Ikweni ndetse musawo Mbale sesi alikoja je kiriwo bamutadeo loko veye bamulabeko bapitadeo baba kuita deo wani deo tesirinya mabolo ndero musubuzi wa bijanjalo akamu kilo ya meka wan ekyo sawa no ilikuwa 13 kilo ya bijanjalo ya 13 bijanjalo chebe soko biteme kanyewa fumba chai wa 25 ate masavu wa meka masavu wa meka wa 13 wa 13 tegeza mwe mukyali bulungi kakati kusazeeko wano Salt TV weli okutuseeko soko otumire kala kula ku Salt TV obayite tujje tusabe pitabawo boka mubona tugende Mbale tugende Pastor Bujingo kusabira wamu Kisa Mbale sesi kisa Mbale sesi bagambe mu ludadi nti okuyingira kwa bwerere nga Luganda bagambe mu ludadi kujja choke tugende aha kuyingira kwa bwerere buma kwinjira buma kunabira sawa meka sawa bili zekirozo kumacha tukwaniriza gwe wajjako ekiriwo oli bulungi onayongera kulabako muti amanya gota amanya nga bampita Kale Eric kale abamushana mwenyini mushana yenyini mushana abamuli mulegenyi vila Mulegeni Town Council kati soko mpitira abo bonna tuyoke tudde ku business bashana bone basatu bwiswa kusaba n'Ubujingo Mbale munakanga 3 twena saibiri twabe twakusabe Bujinga achusi bantu gokola mulimo kiwano omuntu mukatale mu nze mvuga boda soko mbulire mu ababoda mwetegeze mutya munasalawo mulinye taxi munavugeza mwe oba musazeewo mupangise moroke n'abatwala mwena mwe mwetegeze mutya ababoda burobodi yon yakwabigaye ajja kwegenda gwe kenyini gonavuga we yiyo ize neyiya singa wabaawo omuntu agamba nti ntwala okuva wano mu katale Bulambuli paka Mbale ojja mutwalira sente mekasabe nja kumutwala gumu kitundu ate nga babadde bagamba mutwalo lwaki gwe yiyo yagumu kitundu bange yange ya VIP kutwala VIP bokka kati yita abantu bajje tubeereyo tusabe yita abantu bonna Bulambuli Bulegeni Nashembule wawona jamu tugensa munaku nga 3 okay tweyanze ogambye yegwema Kale Eric Mbale Bulegeni Town Council tukyali ku Salt TV wano Bulambuli mu katale nga tukutuusaako enteekateeka z'olukungaana olugendo okubeera mu kisaawa kya Mbale SS ennaku z'omwezi nga 3 omwezi guno ogw'omukaaga Sebunya Hospital ho batabusaho byositsana maayi nasangalire huhubon kojja kyekiriwo nona mukozeeko yogera agenda kukwatira kyekiriwo soko tune mu kamera mwana ekiriwo tusiima nnyo Pastor Bujingo kubanga tusabirako ebiseera ebisinga muwuliriza nnyo kubanga omusajja mulungi nnyo soko tulabali omugambe wakyusaamu kati tokyalinga bwe yali saa zonna tukwakyukamu kati embeera nnungi mwangi nnyo kituufu okolangani mu katale wano mu katale ndi musuubuzi oli musuubuzi waki tembeerako cumbi kati ita abasuubuzi bano babeere nga ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omukaaga basuubuzi boona balwoka mwana bizi munaku jamu era nga 3 tuli Mbale tutwakusaba
tweyanze ugambye gwani banje tanduru Andrew tweyanzege tubadde mu katale Bulambuli nga tukuweereza kukwatagana enkungaano za lukungaana lugenda okubeera mu kisawa kya Mbale SS ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omukaaga guno 24 hours tweyanzege nkoze ne Makumbi Emmanuel ne Eddie ku kamera nga tuli wano mu katale kankutwale ku munyo gw'ebunaayira n'omusomi w'amawulire agenda okutuusaako. Soul Television, Femunyo.